olunaku lwaleero ebintu bibiri bisesa. When you look at Lwasa, Chameleone, Lwasa ne Chameleone bamitinze. Chameleone n'agamba Lwasa nti ebintu byensi tebikwemazangamu, adena Nabatanzi Tekwemazangamu, ate ne boyamba bayambe ekitono kubanga obayambanga olyawo tebalina olufuna ne batandika okuba nti oba olyawo bakwefuulira okusobola okuba nti oba olyawo bakuvuma okussa wansi okulaga nti tulina kyoli. Chameleone n'agamba Lwasa kyusamu mutima katono, toyamba nnyo ate tojja nnyo kubanga bano bootesa bayinza okuba nti bakusulayo mpola mpola. Akagambo kanyumidde bulungi, kanyumidde nnyo. Anti yamugambye nti yes toyokya nnyo abagala kwokyesa baleke basobole okuba nti batambula. Chameleone Lwasa bamitizewa babadde ku exclusive. Lwasa yasobodde okuba nti ajja ne mukyala wamanyikiddwa nga Angel ne batuula mpola mpola ne batandika okuba nti bakiringa. Chameleone n'ayingira ne batandika okuba nti bakuba pate. At the same time musajja mukulu amanyikiddwa nga Rickman yavudde n'ategeeza nti ebintu yes nti ebintu byonna Ashera Gashumba byakola aba abimanyi era nga yasigala mu Kampala Uganda olwa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Ashera Gashumba olw'omukwano gwalina n'ebisigaddewo. Waliwo engambo ezibadde zitambula nti oba olyawo Ruga omuyimbi Omunigeria yagenda mu maaso n'okuba nti oba olyawo akubamu Sheira era nga Sheira yasobola okuba nti alinya nnyo mpaka lwanda okumitinga Ruga yalina esho mpola mpola ekiraga nti oba olyawo Sheira yaleka omukyala ono okusobola okuba nti asigala waka ani yafumbirwamu ne Rickman yafumbirwa Sheira oba Sheira akyagenda maaso n'okuba nti azannya obuzannyo bwe obw'okunoonya obw'okuba nti atunda yes banoonyamu ensimbi okusobola okumaintaininga obulamu nga bulina okuba nti butambula. Tugenda tutambula namwe mpola mpola. Omukutu guli gumu gwa Uganda Mukamooli bampita Ntambi Jimso nga bulijjo. Yes bampita Ntambi Jimso nga bulijjo. So we are going to move walk slowly me and you together tusobole okuba nti tukutuusaako ebirina okuba nti bitanga mu Uganda lyatu Uganda. Yes tukwaniriza mu butongole ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanyi mudobozi bampita Ntambi Jimso Rich Boya Maxud John Made in Uganda. Olunaku lwaleero nina Dr. Jose Chameleone na Rickman ne Ashera Gashumba betugenda okuba ntwogerako n'okuba ntuwuliriza biki ebibavaamu olunaku. Yes Chameleone basobola okuba nti basinkana ne Lwasa after a very long period of time. Jukira nti Chameleone ebiseera ebisinga ennaku zino takyayagala nnyo basajja bagagga abemuliisa mu butaala oba olyawo n'okugenda maaso n'okuba nti aswazibwa. Ne Lwasa yabadde yakava mu kkomera. Jukira baamulya nga bakitegeeza okuba nti yagenda maaso n'okuba nti afera omugagga omu mitwalo mukaaga egya dola gwe yasuubiza okuba nti amuguza gye bayita gold mpola mpola. So Chameleone ne Lwasa basobodde okuba nti bamitinga mu bbala ku club exclusive yabadde Kololo exclusive lounge Kololo basobodde okuba nti bamitinga. Chameleone bagenze maaso n'okuba nti basala endongo ne bagenda maaso n'okuba nti beekyapula endongo era nga akayimba ka Chameleone akamanyikiddwa nga beefuula abantu beefuula gwowonyegere yali kusamba kagenze maaso n'okuba nti kakuba kanano akayimba kavuddeko ebigambo bingi. Chameleone yagambye Lwasa nagamba nti ebizibu byoyitamu nze nabiyitamu dda nagenda mu maaso n'okuba nti mpa abantu omukono abantu ne banefuulira ne bagenda mu maaso n'okuba nti oba olyawo banjogerako amafukuule banjogera nga bwe nasaddaaka banjogera nga bwe ndi Illuminati banjogera nga bwe saagaliza kumbe ng'ate mutima mulungi abantu nabanga opportunity ogenda mu maaso n'okuba nti oba olyawo bafuna obulamu obupya. Chameleone yaguvudde nagamba nti kulaba mu mawulire nga bakutwala speedi ndaba nga mukyali mwevuga speedi ne Diana Nabatanzi olyayogera kino olyayogera kiri nagamba nti ensonga za Diana ezo nziraba naye Diana takwemazaamu Diana takufuula kisajjasajja ate ng'oli musajja wa ddala. Diana mwesonyiwe otambuze obulamu kubanga ensi eno bonna agenda mu maaso n'okuba nti olipira ono n'oli ngoba olyawo ebintu by'obulamu ebintu byensi bigenda maaso n'okuba nti olyawo bikuvuga speedi ojja kwokya. Diana mwesonyiwe tandika otambuze obulamu kubanga abantu bangi betuyamye mu nsi muno ne batajjukira fine wamuwa byewamuwa mu mutima mulungi. So bw'aba nga takujjukira mukite tambula vaawo kite muleke akole byaga because ensi bwetyo bangi betuyamba mpola mpola naye nga tebasiima. Lwasa yavuddeyo nayombeka mu maaso ga Chameleone n'amugamba nti ebbanga ddene mbadde sikulaba naye ng'ate njagala nkubuulire nti weebale kuba nti otuyimbira era nga Lwasa yavudde n'asuubiza Jose Chameleone ensi n'eggulu n'amugamba nze ngenda kuwa ekyapa ky'ettaka e Masaka ngenda kuwa ekyapa ky'ettaka e Muyenga mpola mpola. Chameleone ne kagenda maaso n'okuba nti gaseka
bageze mu maaso n'okuba nti basasanya omusimbi era nga twasobola okuba nti nyumirwa mpolampola. Kamiri for the first time yasobola okuba nti akola byakola nga nseka n'okuseka n'engamba nti ajjali wange Dr. Jose Chameleone lwaki Lwasa muze bwatyo mpolampola. Mbadde nkusaba ogende mu maaso n'okuba nti oba oliawo weetereza mpolampola osobola okuba nti omanya biki ebifa mu Kampala. Genda mu maaso n'okuba nti osaba bakyalibo okusobola okuba nti basubscribinga tusobola okuba nti tutambula ffena because this industry abantu balina okuba nti bafuna amawulire okuva mu sources entuufu. Pika pika okama wanga yakuwa oya moyola mwapa mpolampola tuva tugendeko mu Bashira Gashumba mpolampola Bashira Shera Karo Gashumba mukyala muwala wa Gashumba nabo ekyo basobola okuba nti oba oliawo bakyusa bebakyusa Karo Gashumba ne Rickman Manreke mpolampola bola muyimbi Rickman yasobola okuba nti akonfesinga n'okuba nti ayogera amazima yavudde nagamba nti ndaba Bannayuganda bagenda maaso n'okuba nti banjogera nga bagamba Shera yagenda maaso n'okuba nti amitinga Luga nga asimanyi era nga amawulire agabadde gatambula kitegeeza okuba nti Shera Gashumba yagenda maaso n'okuba nti yebaka n'omuyimbi Omunigeria yagenda maaso n'okuba nti akubira tune emanyikiddwa nga dio Batman looking good in you Batman good in you. Oluyimba olwo olwagenda maaso n'okuba nti lukyakamu Africa number mpolampola omuvubuka muyita Luga atali mu Marvin Records takola na Don Jazz wabula waliwo omuganda wa Don Jazz abamuyita The Prince yagenda maaso n'okuba nti amusayininga mpolampola. So Batman looking good in you Batman Luga yagenda maaso n'okuba nti ayingira Uganda era nga Shera Gashumba y'omu ku bawala abamwaniriza kibeeza okuba nti obuliawo y'omu ku bawala abamuwa keya ekiro ekyo nti Kashera kagenda maaso n'okuba nti keetega Luga n'agenda maaso n'okuba nti amukubamu mpolampola era nga Luga bwe yavaawo yava e Kampala Uganda yali alina show e Rwanda. So Batman Luga bwe yagenda e Rwanda nga yakalinya ennyonyi bw'ati pepa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Shera Gashumba naye n'agirinya ne bagenda e Rwanda era nga ebifaananyi byatambula bibiri mpolampola nga bigenda maaso n'okuba nti birabika era nga kibeeza okuba nti obuliawo ekiro ekyo omukyala mukulu amanyikiddwa nga Shera Gashumba yagenda maaso n'okuba nti akubibwamu yes mpolampola mbwe yagenda maaso n'okuba nti akubibwamu nti akavubuka kagenda maaso n'okuba nti kamwokya empiki omuzannyi era ng'ettooke lyagenda maaso n'okuba nti lino gampolampola. Abanigeria balina amaalo mu bakazi b'e Uganda ekyo kijje kunze Abanigeria balina amaalo mu bakazi b'e Uganda ate baganda baffe bagenda maaso n'okuba nti bagenda nnyo Abanigeria because balinamu akasente mpolampola. So n'olwekyo amaalo ga Luga ge yateeka ku Shera Gashumba olw'okuba akola ku TV yagenda maaso n'okuba nti amusembeza mpolampola paka Rwanda n'agenda maaso n'okuba nti amunaazaamu okumwokyamu n'okugata n'okuba nti obuliawo asanyusa omuntu wa wansi mpolampola okusobola okuba nti afuna. So after there Rwanda ebigambo ne bitandika okuba nti byogera nga Rickman bamugamba nti mukyalawo bamukuba mukyalawo agenda maaso n'okuba nti oba oliawo yeetunda mukyalawo atambula wano ne wali ali n'abasajja agenda maaso n'okuba nti atunda ensolo yo. Rickman agamba nti oyo kafuwe ebyo byonna bimwogera mbimanyi byemwagala kuba nti mutwokyesa nkimanyi mwagala kuba nti mutusuula nkimanyi mulina enogo ku mitima Bannayuganda mulina fitina ku mitima egenda maaso n'okuba nti ebalumiriza naye ng'ate ebyo tebindya njagala mbabuulire nti nze nasigala e Kampala lwa mukyala wange amanyikiddwa nga Shera Gashumba ebyo byonna byemwogera tebinkwatako nze nasigala e Kampala nga njagala kubeera ne mukyala wange era nga sofa buli kimu ekigenda mu maaso kitambula bulungi. Ndaba abantu bangi abagenda maaso n'okuba nti boogera nga bagamba Rickman agenda maaso n'okuba nti akola bino Shera agenda maaso n'okuba nti akola bino era nga oba oliawo etabu yafuuka tabu naye ng'ate ebyo byonna bibeerawo waliwo amawulire agatambula mbu Rickman yatandise okuba nti atunulira ate mukyala wa Muhanji amanyikiddwa nga Primus mwejjukira Muhanji ne Alex Muhanji kugata Primus mu Galaxy FM bagenda maaso n'okuba nti mubeekyanga mukaawo. So akavubuka kano ekajja mu maaso n'okuba nti obuliawo kateekawo ekibatu kasobola okuba nti omukyala azigwamu akasobola okuba nti kamukuba amatooke oba kamuyimbisa ennyimba nga zisoolome wancekeca mpolampola nga ebyo byonna biri bityo wetwogerera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Karo agamba nti no matter what Rickman yewange Rickman yavudde nategeeza Bannayuganda nti ebyo byonna byemugamba Karo yagenze simanya yagenze Rwanda yakoze biki simanya biki ebyo nze nasigala e Kampala ku lwa Karo Gashumba olw'omukwano gwe
nalina omungi gye nnina ate n'omukwano gwalina omungi bwe gwazikiriza okuba nti obuliawo nsigala mu Kampala naalibadde nga ngenda e Sweden nenkuba ekyeyo kyange nensamba omupiira gwange mwekubatuliza kubanga nali e Sweden nga ngenda maaso n'okuba nti nzikola ate n'olwekyo byemwogera bino nabini Carol Gashumba Shera agenda maaso n'okuba nti anjagala era nga even his father even her father agenda maaso n'okuba nti obuliawo anyaniriza bulungi talina buzibu buli kimu kiri steady buli kimu kiri taratibu ebigambo byogera byakiyayi kugambye wali mu kusooka nti Chameleone beeguddeko ne Lwasa Chameleone n'asomera Lwasa ebintu bingi Lwasa n'asobola okuba nti yekwatako ne Chameleone kagambye Lwasa mbu ebyo ebyaddala nti bikwemazaamu naawe eva mu ebyo ebyakiyaye ebyampola mpola ebyo tebikwemazangamu agenda maaso n'okuba nti okola bizinesi zo mpola omukutu gwa Uganda Mukamooli akuweeza osimula bamutantambi jimuso bijje nekusuzibwako bannaffe abakozi b'ebizigo abalekweta ebizigo ne fiumu aba SPM bakutuusaako fiumu ez'ettabu kugata n'ebizigo eby'omulembe so n'olwekyo genda maaso n'okuba nti obakontaktinga ku namba ezo ez'enjawulo tusobole okuba ntukoma bye for now akakome mu episode 2. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.